Emboozi ne Katonda, Neil Donald Walsh. Kale nina ebibuuzo 100 kakadde era obuzibu buli nti emirundi egimu simanyiwa aw'okutandikira. Ebibuuzo bisse bussa mu lukalala, tandikira butandikizi wano, genda mu maaso katikati, kola olukalala lw'ebibuuzo byonna ebikujjira. Kale ebimu bigenda labika ng'ebyangu ennyo, bya bulijjo nnyo. Lekera okukola okulamula okuvunaana ggwe, bisse bussa mu lukalala. Kituufu, kale bino bye binzijidde kati. Ekisooka, obulamu bwange bujja oluvannyuma ku buukadde. Kitwala ki okubugatta awamu kw'ossa n'okufuna obuwanguzi yadde obutini okutoba kuliggwa? Ekyokubiri, ddi wendiyiga ekimala ku nkolagana okubeera nga nsobola okuzitambuza obulungi? Waliyo engeri y'okubeera omusanyufu mu nkolagana? Ziteekeddwa kubeera lubeerera nga zisoomooza. Lwaki sirirabika nga nsikiriza ssente ezimala mu bulamu bwange? Natondebwa kubeera ku buswazi kw'ossa n'okutakula obulamu bwange bwonna obusigadde. Kiki ekinnemesa okuzuula obusobozi bwange obujjudde ku kino? Ekyokuna, lwaki sobola kukola kye njagalira ddala okukola n'obulamu bwange ne nsigala nga nsobola okubeerawo? Ekyokutaano, nsobola nti okugonjoola ebizibu by'embeera y'omubiri by'ensisinkana? Mbadde saalumanyawo ebizibu ebiwangaala okuwangaala obulamu bwonna, lwaki mbirina byonna kati? Ekyomukaaga, somo ki ery'entuko lye nteekeddwa okuba nga njiga wano? Kikingezaako okukenkuka? Ekyomusanvu, waliyo ekintu nga okuddamu okuzaalibwa? Bulamu bumeka obw'emabega bwe mbadde nabwo? Kiki nnali mu bwo? Ebbanja ly'entuuko lya ddala. Ekyomunaana, emirundi egimu mpulira nga ndi psychic. Gye wali ekintu nga okubeera psychic? Ndi ekyo? Oba abantu abagamba nti ba psychic beekubana ne sitaani? Ekyomwenda, kirungi okutwala ssente ku lw'okukola obulungi? Singa nnonda okukola omulimu gw'okuwonya mu nsi, omulimu gwa Katonda, nsobola okukola ekyo ate ne ngaggawala nnyo nange? Oba ebibiri tebigattibwa? Eky'ekkumi, obukaba bukkirizibwa. Beeramu lugero ki olwa ddala emabega w'obumanyirivu bw'omuntu buno? Obukaba wa kuzaala kwokka kwokka ng'amadiini agamu bwe gagamba? Obutuukirivu obwa ddala kw'ossa n'okutegeera kufunibwa okuyita mu kwerumya oba okukyusibwa kw'amaanyi g'ekikaba? Kikkirizibwa okwegatta awatali mukwano? Empulira yaakwo ey'omubiri emala okuba nga y'ensonga. Eky'11, lwaki wakola obukaba nga bulungi nnyo, bwa njawulo nnyo, bw'amaanyi nnyo mu bumanyirivu bw'omuntu? Bwe kiba kyonna kye tulina okukola kwe kubuviira nga bwe tusobola. Kiki ekiwa ku lw'ensonga eyo? Lwaki ebintu byonna ebinyuma si bya mpisa, oba bimenya amateeka, oba bigeza? Eky'12, waliyo obulamu ku sseŋŋenda endala butukyaliddeko? Batwetegereza kati tuliraba obujjulizi obutagaanika era obukakasa obulamu okuva wabweru w'ensi. Mu bulamu bw'ensi, buli kika ky'obulamu kirina Katonda waakyo, ye gwe Katonda wa kyonna. Eky'13, Utopia erijja ku sseŋŋenda olukalu, oba giyite embeera y'ebyobufuzi kw'ossa n'embeera za bulijjo ebituukiridde. Katonda alyeraga eri abantu b'oku nsi nga bwe kyasuubizibwa. Gye wali ekintu nga okujja okwokubiri, walibeerayo enkomerero y'ensi, oba Katonda lwalisaanyaawo sitaani nga bwe kiteeberezebwa mu Bayibuli? Waliyo eddiini emu ey'amazima? We waba yeeriwa? Bino bitono ku bibuuzo byange. Nga we nagambye, nina ebirala 10 okusingawo. Ebibuuzo ebimu ku bino binswaza, birabika nga eby'ekito ate nga bya kisiru n'ebyanukule, bambi kimu ku kimu, era katwogere ku byo. Kirungi kati katukigendeko, teweetonda ku lw'ebibuuzo bino. Bino bye bibuuzo abasajja n'abakazi bye babadde babuuza okumala emyaka egisoba mu 10. Singa ebibuuzo byali bya kisiru nnyo, tebyandibadde nga bibuuzibwa okuddamu n'okuddamu na buli mugigi oguddako. Kati katugende ku kibuuzo nnamba 1. Ntaddewo amateeka mu nsi agakifuula nga kisoboka eri ggwe
okufuna okutonda kyennyini ddala ky'olonda, amateeka gano tegasobola kuvoolebwa yadde okubuusibwa amaaso. Oli mu kugoberera amateeka gano kati, ne kati nga osoma kino tosobola butagoberera mateeka, kuba bino y'engeri ebintu gye bikolamu. Tosobola kiyimirira bbali, tosobola kukolera wabweru waakyo. Buli ddakiika y'obulamu bwo obadde okolera munda mwakyo, era na buli kimu kyewali ofunyeeko obumanyirivu, ekyo n'olwekyo ky'otonze. Oli mu nkolagana ne Katonda, tugabana endagaano ey'olubeerera. Ekisuubizo kyange gy'oli kwe kukuwanga ky'osabye. Ekisuubizo kyo kwe kusaba, okutegeera enkola y'okusaba era n'okwanukula. Nakunnyonnyodde dda enkola eno, omulundi gumu nja kuddamu nkikole nate, n'olwekyo osobole okukitegeera mu bulambulukufu. Oli kitonde eky'amavuunya asatu, okolebwa n'omubiri, endowooza n'omwoyo. Bino osobola okubiyita ekintu ekitali kintu n'ekintu ekitali mu butonde. Bino bye bisatu ebitukuvu era ekiyitibwa amannya amangi. Ekyo kikyoli nze njolesebwa ng'ebisatu mu kimu. Abamu ku basomi b'amaddiini bakiyise Taata, Mutabani n'Omwoyo Omutukuvu. Abasawo b'emitwe egikyankalanye bakkiriza bano abasatu abafuga ekibuga, era ne babayita okutegeera okugenderere ebikolebwa ebiri wansi w'okumanyako ne superconscious. Abakugu mu nzikiriza bammwe bakiyise eneeyisa ey'obuzaaliranwa, amaanyi agali wansi wa buli nkola y'endowooza, okwewulira n'okutegeerako okw'ekituufu n'ekikyamu. Science kino akiyita amaanyi, ekintu ekirina obuzito era ekira n'akafo, n'obuntu obukontana n'obuntu obwo obukola ekintu, antimatter. Abakozi b'ebitontome boogera ku ndowooza, omutima kw'ossa n'omwoyo. Abalowooza b'emyaka emipya bategeeza omubiri, endowooza n'omwoyo. Obudde bwo buyawuziddwamu ebyayita, ebiriwo kati n'ebiri mu maaso. Kino kiyinza obutabeera kye kimu nga wansi w'okutegeera, okutegeera ne superconscious. Ebbanga mu ngeri y'emu lyawuziddwamu emirundi esatu, wano, wali n'ebbanga wakati. Kiri mu kunnyonnyola n'okwanjulula kuno ebbanga wakati kifuuka kizibu, kizibuwala okutegeerwa. Mu kaseera w'otandikira okunnyonnyola kw'ossa n'okwanjulula ebbanga ly'onnyonnyola lifuuka wano oba wali. Kyokka tumanyi lino ebbanga wakati weeriri kye kiwaniridde wano ne wali mu bifo byabyo, nga era kati etakoma ewanirira ekyayise kw'ossa n'oluvannyuma mu bifo byabyo. Eno endabikayo ey'emirundi esatu mu mazima, maanyi ga mirundi esatu, osobola okugayita ekirowoozo, kigambo kw'ossa n'ekikolwa. Byonna ebisatu nga biteekeddwamu bizaala ekivaamu. Ekyo mu lulimi lwo n'entegeera kiyitibwa empulira oba obumanyirivu. Omwoyo gwo oba kiyite wansi w'okutegeera, essanyu, ebyayita n'okweyongerayo, gwe mugatte gwa buli mpulira gye wali obadde nayo oba gy'otonze. Okubeera nga omanyiiko ku bino kiyitibwa ekijjukizo kyo. W'obeera n'ekijjukizo ogambibwa okuba nga ojjukira ekyo nti okuzza wamu, okuddamu okutegeka ebitundu. W'onaddamu okutegeka ebitundu byonna ebibyo, ojja kuba nga ojjukidde ani ddala gw'oli. Enkola y'okutonda etandika na kirowoozo, eggezi, okufuna mu ndowooza, okulowooza mu bufaananyi. Buli kintu ky'olaba kyali kibaddeko eggezi ly'omuntu omu. Twalina kimu mu nsi yammwe ekyo ekitaasooka kubeera ng'ekirowoozo kyokka kyokka. Kino kituufu ne ku nsi. Ekirowoozo ly'eddaala erisooka mu kutonda. Ekiddako kye kigambo. Buli kimu ky'oyogera kiba kirowoozo ekiyolesebwa. Kitonzi era kisindika mu maaso amannya amatonzi mu nsi. Ebigambo bikyuka mangu, kitegeeza abamu basobola okugamba bitonzi okweyongerako okusinga ekirowoozo, kuba ebigambo ddala lya njawulo ery'okuwuuma okuva mu kirowoozo. Bikyankalanya, kyusa, bireeta okukyuka, bikosa, ensi n'ekivaamu ekisingako. Ebigambo gwe mutendeera ogwokubiri ogw'okutonda. Ekiddako kye kikolwa. Ebikolwa biba bigambo nga bitambula. Ebigambo biba birowoozo nga byanjuddwa. Ebirowoozo biba ggezi erikoleddwa
amagezi gaba maanyi agazze ewamu, amaanyi gaba ekivaamu eky'amaanyi ekiteereddwa, ebivaamu ebiteereddwa biba bintu ebikola ekintu ekiriwo, ebintu ebikola ekintu biba buntu bwa Katonda, obuntu bwa kyonna, ekintu kya buli kimu. Entandikwa ye Katonda, ekisembayo kye kikolwa, ekikolwa ye Katonda ng'atonda oba obumanyirivu ku Katonda. Ekirowoozo ky'okuggwe kiri nti toli mulungi kimala, si wa byewuunyo kimala, olina ebibi ekimala, okubeera ekitundu ku Katonda, okubeera mu nkolagana ne Katonda, oganye okumala ebbanga ddene ani ddala gw'oli, kyovudde weerabira ani gw'oli. Kino tekituuseewo na kugwawo bugwi, kino tekisobola kubeera kintu ekitegekeddwa ate ne kigwawo. Kyonna kitundu ku ntegeka y'obwa Katonda, kuba tosobola kwerangirira kutonda kufuna obumanyirivu ku ani gw'oli singa obadde okibadde. Kyali kyetagisa gy'oli okusooka okuleka okugaana weerabire enkwatagana yo ku nze, osobole ofuna obumanyirivu obujjudde na kuyita mu kukitonda na kukikoowoola kijje mu maaso ku lw'okwagala kwo okusinga, kw'ossa n'okuyaayaana kwange okusinga kwali ggwe okwefunako obumanyirivu ku ggwe nga ekitundu kyange ky'oli. Oli n'olwekyo mu nkola ey'okwefunako obumanyirivu ku ggwe nga oyita mu kwetonda obupya mu buli kaseera akamu nga nange okuyita mu ggwe. Enkolagano ogiraba? Ofuna kyentegeeza? Nkolagana entuukirivu, mazima, kugabana okutuukirivu. Obulamu bwo bujja kubuuka ku lulwo olwo w'onaabulondera bukikole. Tonnalonda kati weevedde, owanvuyiza, oyongezzaayo, owakanyizza, kati bwe budde nti olangiridde ate n'ozaala ekyo ky'osuubiziddwa okukola. Kino oteekeddwa okukkiriza ekisuubizo era okibeere. Oteekeddwa okubeera ekisuubizo kya Katonda. Ekisuubizo kya Katonda kiri nti oli mutabani we, muwala we, ekimufaanana, amwenkana. Wano we wawanikibwa ku musaalaba, osobola okukkiriza mutabani we kyazadde ekimufaanana, naye weesika w'oyitibwa amwenkana. Kingi nnyo okukkiriza, bunene bungi nnyo, bwewuunyo bungi nnyo, buvunaanyizibwa bungi nnyo, kuba singa oli kyenkana Katonda, ekyo kitegeeza twalina kimu kiri kukolebwako era buli kintu kitondebwa ggwe. Awo waba tewakyaliwo basaalumanya kw'ossa ne bakibanda, bivaamu byokka eby'ekirowoozo kyo ku kintu. Nkugamba kino, kyonna ky'olaba mu nsi yo kye kivaamu ky'ekirowoozo kyo ku kintu. Oyagala obulamu bwo eby'amazima bubuuke, olwo kyusa ekirowoozo kyo ku bwo, ku ggwe, ky'olowooza, ky'oyogera, era weeyise nga Katonda gw'oli. Nga bwe kisuubirwa, kino kijja kukwawula okuva ku bangi abasinga ku basajja bano. Bajja kukuyita omulalu, bajja kugamba ovoola, bajja kufuna ekimala ku ggwe, era bajja kugezaako kuwanika ku musaalaba. Bajja kukola kino si lwakuba balowooza oli mu kubeera mu nsi y'okwewuddiisaakwo mwennyini. Abasajja abasinga baddembe ekimala okukukkiriza okunyumirwa okw'obuntu, wabula kuba amangu oba eddako abalala bajja kusikibwa eri amazima go ku lw'ebisuubizo bye galina gye bali. Wano weewa basajja bano we bajja okuyingirira, kuba wano weewa wajja otandikira okubatiisa ku lw'amazima go amangu agabeereddwa n'obwangu. Gajja kugaba obulungi obusingako, okubeera obulungi okusingako, eddembe erisingako, essanyu erisingako, kw'ossa n'okwagala okusingako eri ggwe n'abalala, okusukkuluma ekintu kyonna bano ab'oku nsi kye bayinza okutegeka. Era amazima ago nga gatwaliddwa gayinza otegeeza enkomerero y'engeri zaabwe, kiba kijja tegeeza enkomerero y'obukyayi n'enneeyisa etakkiriza birowoozo by'abalala ebyawukana n'ebibyo, kw'ossa n'entalo, enkomerero eri okuvumirira n'okutta okwo okugenze mu maaso mu linnya lyange, enkomerero ya ow'ekiwago ye mutuufu, enkomerero ey'okugula okuyita mu buyinza, enkomerero ly'obwesimbu
kw'ossa n'okukkiriza mu kitiibwa nga biva mu kutya enkomerero y'ensi nga bwe bagimanyi era nga bwe mugitonze ebbanga lino lyonna. N'olwekyo beera mwetegefu mwoyo gw'ekisa, kuba ojja tambuzibwako obubaka obw'obulimba era ojja fujjirwako oyitibwe amannya era olekebwewo, kw'ossa oluvannyuma ojja nnenyezebwa osimbibwe mu mbuga z'amateeka era osibibwe, byonna mu ngeri zaabwe okuviira ddala mu kaseera w'okkiriza ate n'otwala ekigendererwa kyo ekitukuvu okwetegeera kwa ggwe. Lwaki olwo okikola? Kubanga ggwe tokyakwatibwako na kukkiriza oba okukona mu nsi, tokyali mu kufuna ki ekyo ekikuleese, ggwe tokyali musanyufu na ki kyekiwadde abalala, oyagala obulumi bukome, okubonaabona kukome, okuwuddiisa kukome, ofunye ekimala ku nsi eno nga weeri kati, onoonya ensi empya, toddamu ginoonya, kati gikoowoole yeereete. Osobola okunnyamba okutegeera obulungi batya bwe nnyinza okukola ekyo. Ye genda okusookera ddala eri ekirowoozo kyo ekisinga waggulu ku ggwe, teebereza ggwe gw'oyinza okubeera singa obeera ekirowoozo ekyo buli lunaku. Teebereza ki ky'oyinza okulowooza, ky'okola ne ky'ogamba, kw'ossa batya w'oyinza okwanukula eri biki abalala be bakola, kw'ossa n'okugamba. Olabawo enjawulo yonna wakati w'ekitangaazo ekyo n'ekyo ki ky'olowooza, ky'okola, kw'ossa ne ky'ogamba kati? Ye ndaba enjawulo nnene nnyo. Kirungi olina okusinziira nti tukimanyi toli mu kubeera okulengerako ku ggwe okusingayo. Kati oluvannyuma lw'okulaba enjawulo wakati wawwa w'oli ne wawwa w'oyagala okubeera, tandika okukyusa ebirowoozo byo, bigambo, kw'ossa n'ebikolwa bikwatagane n'okulengera kwo okusinga. Kino kijja kwetaaza mu bungi endowooza, kw'ossa n'okugezaako ennyo. Kijja tegeeza obutasirisa kaseera okudda mu kaseera nga weetegereza buli kirowoozo kyo, kigambo, kw'ossa n'ekikolwa. Kijja kwenyigiramu okweyongera okukola eby'okusalawo nga obitegeera. Eno enkola yonna luta olunene ery'okubeera nga omanyi ky'ojja okuzuula singa oyita mu kusoomooza kuno, kiri nti omaze ekitundu ky'obulamu bwo nga tomanyi ki ekigenda mu maaso. Ekyo kwe kugamba tomanyi ku mutendera gw'okutegeera ki ky'oli okulonda mu ngeri y'ebirowoozo, bigambo, kw'ossa n'ebikolwa, paka nga ofunye obumanyirivu bw'ebivuddemu byo. Olwo w'ofuna obumanyirivu ku bino ebivuddemu, ogaana nti ebirowoozo byo, bigambo n'ebikolwa byabadde n'ekintu kyonna kye beekuusa ku byo. Guno mulanga okukomya okubeera nga tomanyi, kwe kusoomooza omwoyo gwo gye gukuyise okuva mu ntandikwa y'obudde. Eno embeera ey'olubeerera ey'okwekenneenya erabika ng'eyinza okuba nga ekooya nnyo. Esobola okubeera paka ng'efuuse obutonde bwo obwokubiri. Mu mazima bwe butonde bwo obwokubiri, buba butonde bwo obusooka okubeera nga oyagala awatali kakwakulizo. Butonde bwo obwokubiri okulonda okwanjulula obutonde bwo obwokusatu. Butonde bwo obwokubiri okulonda okwanjulula obutonde bwo obusooka. Obutonde obwa ddala nga okimanyi. Nsonyiwamu naye eno enkola etakoma ey'okutunula mu buli kimu kye ndowooza, kye ŋŋamba ne kye nkola, teefuula ejjaaka omulenzi omwebafu. Tekiriba kyanjawulo. Ye obbowa nedda. Yesu yali abowa, sirowooza wentyo. Budda yali abowa. Okubeera naye abantu baayiika beegayirira okubeera waali. Twali n'omu atuuse ku bukenkufu abowa. Si kya bulijjo, kisoboka. Kisukkuluma ebya bulijjo, kisoboka. Naye okubowa tekuliba. N'olwekyo oyagala obulamu bwo bubuuke, tandikirawo okubuteebereza engeri gy'oyagala bubeere era ogende mu kyo. Kebera buli kirowoozo, kigambo n'ekikolwa ekyo ekitakwatagana n'ekyo, tambula obiviire. Bw'obeera n'ekirowoozo ekyo ekitali mu lunyiriri n'okulengerako okwa waggulu, kyusa odde ku kirowoozo ekipya. Olwo era awo wennyini w'oyogera ekintu ekyo ekiri wabweru w'olunyiriri lw'eggezi lyo erisinga waggulu, kola ekijjukizo obutaddamu kwogera ng'ekyo nate. Bw'okola ekintu ekyo
ekitali mu lunyiriri n'ekyo ekisingayo, salawo okufuula ekyo omulundi ogusembayo. Kino nali nkiwuliddeko gye bwayita era nkigaana buli kiseera, kubanga kirabikanga obutali bwesimbu. Ntegeeza singa oba mulwadde ng'embwa toteekeddwa kikkiriza. Bw'oba yalanga omuntu asinga obwavu toteekeddwa lubeerera kukyogerako. Singa oba munyiivu nga Geyeena toteekeddwa kukiraga. Kinzijukiza kukubalaata ku bantu abasatu abasindikibwa mu Geyeena. Omu yali Mukatuliki, omu yali Muyisirayiri, omu yali wa myaka emipya. Sitaani yagamba eri Omukatuliki, mu kwesooza kale olinnyumirwa otya akabugumu? Ate Omukatuliki yanyiiziira, ndiriweereza waggulu. Sitaani olwo n'abuuza Omuyisirayiri, ate onyumirwa otya ebbugumu? Omuyisirayiri yagamba, ki ekirala kye nnyinza okusuubira okuggyako okweyongerako Geyeena? Oluvannyuma Sitaani yatuukirira ow'emyaka emipya. Ebbugumu ow'emyaka emipya yabuuza ng'atuuyana, bbugumu ki? Ekyo ekisesa kirungi naye siri mu kuyogera ku kubuusa amaaso ekizibu oba okwefuula nti tekiriiwo. Njogera ku kutegeera embeera era olwo oyogera amazima agasingayo ku yo. Bw'obeera yala oli yala. Tekirina mugaso kulimba ku kyo, ate naddala okunafuya n'okugezaako okuyiya olugero osobole obutakikkiriza. Kyokka ky'ekirowoozo kyo ku kyo. Yala kibi, kino kya ttabbu, ndi muntu omubi. Kubanga abantu abalungi abo abakola ennyo ate ebyaddala ne bagezaako tebagwa mu yala. Okweyongerayo ekyo kifuga batya? Wofuna obumanyirivu ku kubeera yala. Bye bigambo byo ku kyo, ndi yala, siina yadde ekinusu, siina ssente yonna. Ekyo kisalawo buwanvu ki w'ogenda okubeera yala? Bye bikolwa byo okukyetooloola, okuwulira nga weesaasira, okutuula wansi nga tolina ssuubi, toligezaako kuzuula kkubo linakufulumya kubanga mugaso ki? Mu ngeri yonna ekyo kitonda ensi yo ewangaala. Ekintu ekisooka eky'okutegeera ku nsi kiri nti tewali mbeera eri nnungi oba mbi eri bubeezi. N'olwekyo lekera okukola okulamula okuyitimusa. Ekintu ekyokubiri okumanya kiri nti buli mbeera ya kiseera buseera. Tewali na kimu kisigala kye kimu, tewali kisigala nga tekikyuse. Engeri ki ekintu we kikyuse kisinziira ku ggwe. Nsonyiwamu naye nnina okukusumbwamu nate wano. Kati ate omuntu omulwadde alina okukkiriza okwo okujja okusengula ensozi, era waalowooza wagamba era akkiriza agenda beera bulungi, wabula ate n'afa wiikisi 6 eziddirira. Ekyo kijja kitya na buli kulowooza okulungi ekikolwa ekikakasa? Ekyo kirungi. Oli kubuuza ebibuuzo ebizibu, ekyo kirungi. Toli mu kutwala butwazi kigambo kyange ku kino kyonna. Waliyo akafo wansi w'omusitale wojja okutwala ekigambo kyange ku kino, kubanga oluvannyuma ojja kizuula nti tusobola okuyogera ku kintu paka gwe nange paka nga tuwakyaliyo kirala kyakukola naye okukigezaako oba okukigaana, naye tetunnatuuka mu kafaako. N'olwekyo katukuume emboozi ng'egenda mu maaso, katusigale nga twogera. Omuntu alina okukkiriza okusengula ensozi ate afa wiikisi 6, ekyo kiyinza okuba nga kimala gy'ali. Asobola okuba nga yasazeewo ku ssaawa esembayo ey'olunaku olusembayo. Kale nfunye ekimala, kati ndi mwetegefu okugenda mu maaso ku kintu ekipya. Osobola okuba nga tewategedde ku kusalawo okwo, kuba asobola okuba nga teyakugambye. Amazima gali nti asobola okuba nga yakoze okusalawo okwo gye bwayise ennaku wiikisi eziyise, ate n'atagamba muntu yenna. Mutonze embeera y'abantu mwe kitali kirungi okwagala okufa. Tekiri kirungi yadde okubeera obulungi n'okufa, kubanga temwagala kufa. Temusobola teebereza muntu yenna okwagala okufa, si nsonga embeera yaabwe kyeri. Kyokka waliyo embeera nnyingi mu zo okufa kusinga obulamu. Kyemmanyi osobola kitegeera singa okirowoozaako yadde akatini. Kyokka amazima gano tegalabika gy'oli, tegeekakasa nnyo. Bw'oba otunula mu maaso g'omuntu omulala ali mu kulonda okufa, ate n'omuntu ali mu kufa, kino akimanyi, asobola okufuna mu mpulira omutendera gw'okukkirizaganya mu kisenge ku kusalawo kwe. Wali olabyeko abantu
abalinda paka ng'ekisenge kikalidde balyoke bafe. Abamu balina okugamba abaagalwa baabwe, nedda ddala genda ofune ak'okulya, oba genda weebakeko, ndi bulungi, nja kukulaba ku makya. Ate olwo omukuumi omwesimbu waagenda, omwoyo ne guva mu mubiri gwakuumwa. Singa bagamba ab'eŋŋanda n'emikwano abakuŋŋaanye njagala bwagazi kufa, bajja kiwulira ebyaddala, totegeeza ekyo, oba kwatiriramu, oba bambitondeka. Abakozi b'obusawo bonna baatendekebwa okukuuma abantu nga balamu mu kifo ky'okukuuma abantu nga bali bulungi basobole okufa n'ekitiibwa. Olaba, eri dokita oba nansi okufa kuba kulemererwa, eri ow'omukwano oba ow'oluganda okufa kiba kitalo, kiri eri omwoyo gwokka okufa we kubeera okukakkana, okuteebwa. Ekirabo ekisingayo ky'oyinza okuwa abali mu kufa kwe kubaleka bafe mu ddembe, si kulowooza nti bateekeddwa okulindako oba beeyongere okubonaabona oba okweraliikirira ku ggwe mu kuno okukyuka okw'amakulu mu bulamu bwabwe. Kino kye kibaddewo ennyo mu nsonga y'omusajja agamba agenda kubeerawo, akkiriza nti agenda kubeerawo era asaba abeere mulamu ku mutendera gw'omwoyo. Akyusizza endowooza ye, kati bwe budde okusuula omubiri, okuta omwoyo gugende mu by'okugoba ebirala. Omwoyo bwe gusalawo kino, tewali mubiri kye guyinza okukola okukyusa kino. Tewali na kimu endowooza kyerowooza ekisobola okukikyusa. Kiri mu kaseera k'okufa gwe tumanya ani mu mubiri, endowooza n'omwoyo abasatu abafuga ekibuga, ani addukanya ebintu. Obulamu bwo bwonna olowooza oli mubiri, ebiseera ebimu olowooza oli ndowooza. Kiri mu kaseera k'okufa kwo w'ozuulira ani ddala gw'oli. Kati waliyo ebiseera era omubiri n'endowooza we bibeera nga tebiwuliriza buwuliriza omwoyo. Kino nakyo kitonda embeera gy'onnyonnyola. Ekintu ekisinga obuzibu eri abantu okukola kwe kuwuliriza omwoyo gwabwe. Manyi nti batini abakikola. Kati kibeerawo nnyo nti omwoyo gusalawo nti kye kiseera okuleka omubiri. Omubiri n'endowooza lubeerera abakozi b'omwoyo. Wulira kino, era enkola y'okunnyulula etandika. Kyokka endowooza oba giyita okwewulira teyagala kukkiriza. Oluvannyuma lwa byonna, eno y'enkomerero y'okubeera kwayo. N'olwekyo eragira omubiri okuwakanya okufa. Kino omubiri kye gukola mu ssanyu, okusinziira nti nagwo tegwagala kufa. Omubiri n'endowooza giyita okwewulira bifuna okuzzibwamu amaanyi kungi, okutendereza kungi ku lwa kino okuva mu nsi y'ebweru, ensi gye bitonze. N'olwekyo ekigendererwa kikakasiddwa. Kati ku mutendera guno kyesigamye ku bubi kyenkana ki omwoyo we gwagala okulekulira. Singa tewabaawo bwetaavu bungi wano, omwoyo gusobola okugamba, kale owangudde, nja kusigala naawe okweyongerayo katono. Naye singa omwoyo guba mulambulukufu bulungi nti okusigala tekiweereza kigenderera kyagwo ekya waggulu, nti tewaliyo ngeri ndala gye gugenda okukola okubbulukuka mu mubiri guno, omwoyo gugenda lalekulira, era twalina kimu kijja kuguyimiriza yadde ekintu kyonna okugezaako. Omwoyo mulambulukufu bulungi nti omugaso gwagwo kwe kubbulukuka, gwe mugaso gwokka. Mu ngeri nnyingi tabbu eri mu kubeera mu mubiri. N'olwekyo weetaaga okumanya omwoyo gulaba kino ekintu kyonna eky'okufa mu ngeri ndala nnyo. Gulaba era ekintu ky'obulamu kyonna mu ngeri ndala nabwo, era eyo y'ensulo y'okuwulira nga alemeddwa oba okweraliikirira omu kwawulira mu bulamu bwe. Okuwulira okulemererwa n'okweraliikirira kiva mu butawuliriza mwoyo gw'omu. Nsobola ntya okuwuliriza obulungi omwoyo gwange we kiba nti omwoyo ye bboosi? Ddala nkakasa ntya nti nfuna obubaka okuva mu yafeesi ekulembedde. Ekintu ekisooka ky'oyinza okukola kwe kubeera omulambulukufu eri kiki omwoyo gwo kye gugoba, era lekera okukola okulamula ku gwo. Ndi mu kukola okulamula ku mwoyo gwange obutakoma. Nakakulaga batya we mweramula ku lw'okwagala okufa, era weeramula ku lw'okwagala okubeera omulamu. Weeramula ku lw'okwagala okuseka, okwagala okukaaba, okwagala okuwangula, okwagala okufiirwa,
okwagala okufuna obumanyirivu ku ssanyu kw'ossa n'omukwano okusingira ddala weeramula ku lw'ekyo nkikola. Si kirungi oba kibi, kiri bubeezi kwerumya. Singa owulira bulungi oluvannyuma lw'okweremesa ekintu, olwo mu nsi yo ekyo kirungi. Singa owulira bubi, olwo ekyo kiba kibi. Ebiseera ebisinga tosobola ssalawo weeremesa kino oba kiri, kubanga weegamba mwennyini nti oteekeddwa. Olwo n'ogamba ekyo kibadde kintu kirungi okukola, naye weewuunya lwaki towulira bulungi. Kati n'olwekyo ekintu ekisooka ky'olina okukola kwe kulekera okukola okulamula kuno okukulwanyisa. Yiga okuyaayana kw'omwoyo kwo kuli ki, era ogende nakyo. Genda n'omwoyo. Ki omwoyo kye gugoba? Kiri empulira y'omukwano esinga okuba waggulu gy'osobola okuteebereza. Kuno kwe kuyaayana kw'omwoyo. Kino kye kigenderera kyagwo. Omwoyo gugoba mpulira, si magezi wabula empulira. Okuva edda gulina amagezi, wabula amagezi kiba kirowoozo. Empulira buba bumanyirivu. Omwoyo gwagala okwewulira, era n'olwekyo gwemanye bumanyirivu bwagwo gwennyini. Empulira esinga okuba waggulu bwe bumanyirivu bw'ekyo ekyo ekiri byonna. Kuno kwe kudda eri amazima omwoyo gwe gwayaayaanira. Eno y'empulira y'omukwano etuukiridde. Omukwano ogutuukiridde guli eri empulira ki ekyeru. Ekituukiridde kye kiri eri langi. Bangi balowooza nti ekyeru kwe kuba n'ebbula lya langi. Tekiri, kwe kugatta langi zonna. Ekyeru ye buli langi yonna eriyo nga zigattiddwa. N'olwekyo nakyo eri omukwano si bbula ly'empulira, bukyayi, busungu, kasagazi, bujja, mululu, wabula okugatta empulira zonna, gwe mugatte gwonna, gwe muwendo omugatte buli kimu. Kitegeeza lw'omwoyo okufuna obumanyirivu ku mukwano ogutuukiridde, guteekeddwa okufuna obumanyirivu ku buli mpulira y'omuntu. Nsobola ntya okubeera n'okusaasira eri kye sitegeera? Nsobola ntya okusonyiwa mu ekyo ekirala ekyo mwe sifunangako obumanyirivu nze mwennyini? N'olwekyo fembi tulaba obwangu kw'ossa n'obunene bw'obusufu bw'olugendo lw'omwoyo. Tutegeera oluvannyuma ki omwoyo kye guliko. Omugaso gw'omwoyo gw'omuntu kwe kufuna obumanyirivu ku kyonna, olwo gusobole okubeera kyonna. Kisobola kitya okuba waggulu singa tekibeerangako wansi? Kono bwe kiba tekibeerangako ku ddyo, kisobola kitya okubeera ekibuguma bwe kiba nga tekimanyi binnyogoga? Kirungi bwe kiba nga kigaana ekibi, kirabikirawo. Omwoyo tegusobola kulonda kubeera kintu kyonna bwe waba nga teriiyo kintu kya kulondako. Ku lw'omwoyo okufuna obumanyirivu ku busufu bwagwo, guteekeddwa okumanya obusufu kye ki. Kino tegusobola kukikola bwe waba nga tewaliyo kintu kirala okuggyako obusufu. Era n'olwekyo omwoyo gukitegeera nti obusufu buliwo mu bbanga ly'ekyo ekitali kisufu. Omwoyo n'olwekyo teguvumirira ekyo ekitali kisufu, wabula guwa omukisa, gulaba mu kyo ekitundu ekiteekeddwa okubeera ku lw'ekitundu kyagwo ekirala okuyolesebwa. Omulimu gw'omwoyo nga we guli kwe kutuleetera okulonda obusufu, okulonda ekisingayo ekya ani gw'oli nga tovumiridde ekyo ky'otalonze. Guno mulimu munene, kikutwalidde obulamu bwa mirundi mingi. Ku lwaggwe tojja kupapa kulamula okuyita ekintu kikyamu oba kibi oba tekimala mu kifo ky'okuwa omukisa kikyotalonda. Mukola ekibi ekisinga okuvumirira. Ebyaddala munoonya okulumya kye mutalonda, munoonya okukisaanyaawo. Bwe wabaayo omuntu, ekifo oba ekintu ekyo ky'otakkiriziganya nakyo, okirumba. Bwe wabaayo eddiini eyo ewakanya eyiyo, ogifuula enkyamu. Bwe wabaawo ekirowoozo ekiwakanya ekikyo, okifuula kya kisiru. Bwe wabaayo eggezi eritali liryo, oligaana. Mu kino okola nsobi, kiba kutonda nsi ya kitundu, ate tosobola kutegeera yadde ekitundu kyo w'ogaana ekitundu ekirala. Kino kinyikivu nnyo era nkwebaza. Tewali n'omu yali ayogedde ebintu bino gye ndi yadde n'obwangu ng'obwo, era ngezaako okutegeera mazima ndi. Kyokka ate ebimu ku bino bizibu kukwasaganya. Olabika ogamba okugeza nti tuteekeddwa okwagala ekikyamu tusobole okumanya ekituufu. Kyogezaako okugamba tuteekeddwa okwagala sitaani kwegamba.
batya olwo omuwonya otya nga wekiri sitaani owaddala taliiyo naye nkwanukula mu ngeri y'ekikoco ky'olonze. Okuwonya y'enkola y'okukkiriza buli kimu olwo olonda ekisinga. Kino okitegeera tosobola kulonda kubeera Katonda bwe waba teriyo kyakulondako kirala. Oops, kwatiriramu. Ani ayogedde ekintu kyonna ku kulonda okubeera Katonda? Empulira esinga okuba waggulu gwe mukwano ogutuukiridde, si kyekyo ye ndowooza, era osobola okufuna ennyinnyonnyola esingako ku Katonda. Nedda, sisobola. Kale omwoyo gwo gunoonya empulira esingayo, gunoonya okufuna obumanyirivu okubeera omukwano ogutuukiridde. Guli mukwano ogutuukiridde era gumanyi kino, kyokka gwagala okukola ekisinga ku kukimanya, gwagala okubeera bumanyirivu bwakyo. Nga wekiri onoonya kubeera Katonda, kyekirala ky'olowooza ky'obadde oguba. Simanyi, sikakasa, nteebereza, sikirowoozangako mu ngeri eyo. Walabika waliyo ekintu ekitali mu bulambulukufu eky'okuvvoola Katonda ku kyo. Tekikwewuunyisa nti tozuula kuvvoola kwonna mu kunoonya okubeera nga sitaani, kyokka okunoonya okubeera nga Katonda kikunyiga. Lindako eddakiika, ani anoonya okubeera nga sitaani? Gwe, mwenna mutonze n'amaddiini agabagamba nti muzaalibwa mu kibi, nti muli boonoonya okuva nga mwakazaalibwa musobole okwekakasa ku bubi bwammwe, kyokka singa mbagamba muli baana ba Katonda, nti muli bakatonda bennyini okuva mu kuzaalibwa, omukwano gwennyini mujja kugaana. Obulamu bwo bwonna obumazeewo nga weekakasa nti oli mubi, toli bubeezi mubi, wabula n'ebyo ebintu byo by'oyagala nabyo bibi, obukaba bubi, sente mbi, essanyu libi, obuyinza bubi, okubeera n'ebingi kibi, obungi bw'ekintu kyonna. Agamu ku maddiini gammwe gabaleetedde okulowooza nti okuzina kubi, myuziki mubi, okujaganya obulamu kubi. Amangu mujja kukkiriza nti okumwenya kubi, okuseka kubi, okwagala kubi. Nedda mukwano gwange, oyinza obutabeera mulambulukufu eri ebintu bingi, naye ku kintu ekimu oli mulambulukufu. Gwe kwessa n'ebisinga by'oyayaanira bibi. Oluvannyuma lw'okukola okulamula kuno ku gwe, osazeewo nti omulimu gwo gwa kulaba nga weerongoosa. Kirungi kimanye gye kiraga we wamu mu mukolo gwonna. Kiri bubeezi nti waliyo engeri ennyangu, olugendo olumpi, ekkubo eryangu eriri okukkiriza kwessa kikyoli kati era okuyolesa ekyo. Kino kyekyo Yesu kye yakola, lyekkubo lya Buddha, engeri ya Krishna, lyekkubo lya buli kakensa eyali alabiseeko ku nsi, era buli kakensa mu ngeri y'emu abadde n'obubaka bwe bumu. Kikyendi kyoli, kikye nsobola okukola, osobola okukikola ebintu bino era n'okweyongerayo, naye wojja obikola, kyokka tonnawuliriza. Mulonzeewo mu kifo ekkubo ezibu ennyo eryoyo alowooza nti ye sitaani, omu ateebereza nti ali kibi. Mugamba kizibu nnyo okutambula ekkubo lya Yesu, okugoberera Buddha by'asomesa, okukwata omumuli gwa Krishna, okubeera kakensa. Kyokka nkugamba kino, kizibu nnyo okugaana ani gw'oli okusinga okukikkiriza. Oli kirungi kwessa n'ekisa, n'okusaasira, n'okutegeera. Oli mirembe n'essanyu n'ekitangaala. Oli kusonyiwa n'obugumiikiriza, kiwago n'obuvumu, omuyambi mu kaseera k'obwetaavu, omubudaabuda mu kaseera k'ennaku, omuwonya mu kaseera k'obuvune, omusomesa mu kaseera k'okutabulwa. Oli magezi g'ebuziba ewasemba, era amazima agasinga okuba waggulu, eddembe erisingayo, kwessa n'omukwano ogusingayo. Oli bintu bino, era mu buseera bw'obulamu bwo mwemanyizanga ebintu bino. Londa kati okwemanyanga ebintu bino buli kaseera.